The FDC leadership at Najanankumbi opened the process of picking nomination forms to fill positions of the National Executive Committee. I personally have been trading on the stock exchange for quite some time. And it's hassle-free. It's hassle-free. You have to be careful. Don't take loans from your neighbor to go and buy shares. It may not be very advisable. But if you've got a little saving, go and buy shares, 100 shillings. I'm telling you, it will reward you better than the salons, better than the matatus, or even rentals. When you build a 500 shilling house, it will take you at least 15 years to recoup that money. And assuming you go for occupancy in those 15 years. And I'm talking about recouping. I've not talked about the money you put in to maintain the house and to fix broken. Katoluvanyuma 13 October, onyakandi okusuubula emigabo egyo. Tugambe okuwagira emigabo 10 oluvanyuma lwa 13 October. Oli najja ayagala kuwa siri 12,000 oli wa ddembe okugitunda. Era abantu bangi abo bakolera essente mu byakatale k'emigabo. Kikulu nnyo abantu mu Buganda ne bannayuganda bonna bayige okusiga ensimbi ku katale k'emigabo. Wali emirundi mingi abantu abasinga bwebagamba okubaako bwe basiga ensimbi okwetegekera ebiseera eby'omu maaso baagala ennyumba z'abapangisa oba takisi oba bodaboda. Abantu abasinga kyebakoze esaluuni naddala abakyala baagala nnyo saluuni. Era abakyala bangi bakolayo mu ofisi balina ku saluuni eyo nalina mu dduuka sente zonna bazibabbako tebasangawo n'ekimu. Ebizigo abaana babibba na kimu ne takisi bazibba. Nze nakolako takisi nga ndi muvubuka naye buli lunaku dereva wange bamutta aba trafiki. Emmotoka yafudde clash, emmotoka empira gyayabise yakyamuse. Buli lunaku luno nkateekawo emmotoka yange genda ewammwe sigala nakumanya ewammwe tebamuzaamu nenva mu takisi mbimanyi. N'olwekyo tuyige okusuubula emigabo. Bw'ogula emigabo gyo bajja akakadde kamu oba obukadde 2 tolina kyeweeraliikirira. N'emisolo gya gavumenti bagenda okuwa ekikyo ng'emisolo gya gavumenti gifuddeko. N'olwekyo abantu bayige okusuubula ku migabo ku katale k'emigabo. Era e Bulaaya amakampuni gonna ge mulina ag'amaanyi gali ku katale k'emigabo. Amakampuni kumpi gonna gali ku katale k'emigabo. Era kampuni weddukanyizibwa bulungi kubanga oba omanyi ejja kukola amagobo oyagala okugenda okuleyo emigabo gijja kulinnya. Kati Airtel ekula siyinza kulaba ngeri yonna emigabo gino gitagenda kulinnya, gigenda kulinnya. Era okubalaga nti no gye twogera nabyo tukikiriza mu Bwakabaka kujjagula emigabo gya bukadde 2 kamabwe bukadde 200 emigabo bukadde 2